kunze ate ekyewuunyisa siri munene ndi mutini siri muwanvu nnyo ababyogera bansinga obuwanvu n'obutini naye bwembeerawo batera obbirekayo naye ku nsonga eno eriwo owekitiibwa minisita okusinga ekutte ku bantu babiri then ne twongerezaako abalala kubanga omutwe gwakiza n'abalala then okulu n'abalala okusookera ddala allocation yakolebwa era mu mbeera eno njagala kusimirako katono nnyo then ntuuke ku kino nti nga buli kimu tekinnaba kubeerawo nti ebbalwa ya RDC era si gwe mulundi gw'ogusoose mirundi mingi ng'apandiikira ate bw'awandiika ebeera directive era I have acted in many areas nga mpandiikidde bwe yatuuka ku eno unfortunately mukulu okulu amanyiddwa nga Boogere Charles bwe yagenda ewa RDC teyasooka mubuulira nti ettaka lyenjogerako lya Kyalubanga kati nze naye RDC yawandiika ng'amanyi nti ettaka nga lino eddala so ng'erya Kyalubanga ku leve eza wansi lyali livuddeyo era nga teri chairman 1 teri chairman 2 yadde ofiisi yange esobola otuuza enkiiko za Kyalubanga n'ezigonjoola era nange bwe nasooka okumanya ate the unfortunate bit ne ku bbalwa baateekako musisi ate ataliraanyeganye ne okulu kati bwe nageza okudiginga information n'ekimanya nti lyali lya Kyalubanga era nakwata ekkalaamu ne mpandiikira mukama wange RDC ne mugamba mbadde simanyi ettaka lye wansindika okukolako lya Kyalubanga naye ensonga za Kyalubanga ku levo yaffe zaakolaki zaavaayo ne muddamu era ne musaba amaniginga ensonga ezo ku levo ye era okulu bwe yakuba ng'omuwala bw'agambye namugamba nedda ensonga ezo ku levo yaffe zaakolaki zaavaako nga neyo tetuli babi nnyo kiyitiridde okugeza nga obukulembeze bwonna bwe bwogeddwako ate si bwewo nti tebasobola kutuuza bantu emirundi egiwerako tusuuziza meeting nga tulina siniya ow'ekitiibwa minisita Muloli Mukasa era nga LC bw'agambye bwe twali mu barakisi ne tutuula ne wabeerawo resolutions ezaatuukibwako era tuvaayo mu meeting nga tuli bulungi obuzibu bwawe bujjira kutuuka ku implementation kwebyo ebyakkaanyiddwako ne wabeerawo force ewakanya ekyo era omulundi ogwasembayo ogwasinga okunkola obubi olukiiko olwo lwali lw'abalonde baalondamukko batono era mu batono abo mwalimu ow'ekitiibwa minisita Muloli Mukasa wa RDC yaliwo chairman 5 yaliwo ba MP abasatu abakola nakasongola twali nabo basente baba amagombolola benjogeddeko abataano baali ne diso yaliwo ne tutuula olw'obukulu bw'ensonga twatandikanga ssaawa 9:10 olukiiko twaluvaamu 7 ogw'ekiro mu barakisi naye obudde tetwalya bwa bwereere twavaayo nga tuggusizza ensonga zaffe era nga bwe tugenda okukola ensonga ezo ku gurawundi ng'abakulembeze bonna we bali era kino sijja kutya kukyogera kubanga natuuka n'okwewuunya era nali njagadde nkole 1-on-1 unfortunately bwe twatuuka okujja ku gurawundi kwebyo byennyini ebiri pendi dawuni bye twakkiriziganyako mu baraki MP waffe n'akolaki n'abiwakanya nenjagala okubuuza ate lwaki tetwakikoze mu lukiiko luli ekitakkiriziganyidwako ekyo kyekyasinga okukolaki okunnuma nenejjusa n'obudde bwe twakolaki bwe twamala so kyenjagala okugamba mwe nti ekyo kibagamba olw'okuba nti nze ekintu nkireeta in its spoiled status songerezaako ate sobola toolako nti mu mbeera ekwatagana n'ettaka ntera obbagamba era ne leero nkiddamu bwe guba gwa ttaka nti tuwoze ogw'ettaka ate bwe bituuka eyo ne bw'abakizza ayogerwa yatuleese wano nga yagenze ew'okkulu naye n'ayonoonayo tugambe nti asaawa ebirime nga bwe kibadde kyogerebwa ate ekyo kiba kyanjawulo kati era ne poliisi eyeewange yatuuka neŋŋamba nti baatukola mu nsonga zino ezaki ez'ettaka naye twasigazaayo ekintu kimu kyokka kudiiringa ne malicious damage
wenjagala osabira abantu baffe nti ensonga ya malicious damage tugikwate nga yanjawulo. Nsaba Nakasongola kumbe baze ku mission w'ekitiibwa bwe twegenda twetisse mu katakisi kaffe ziba ziwera ssaawa 9 tutuuke Katuugo. Twagira mu jaamu nga tetumanyi kyekiri awo kigenda mu maaso tulinga mbuzi ku mugwa. Twasanga patro kumbe balinze ffe bwe baatuuka eno ne bakola missoni ne baleeta patro yonna abasirikale ne bayiikaawo ne batukwatira e Katuugo. Tuva mu kooti mu takisi twalimu abantu 18 naye mwalimu omuzeeyi twamusangawo ng'ava mu ddwaliro. Ffe abaali tugenze mu mediation ku lw'ensonga eyo twala abantu 17 mu takisi eyo. Era bwe bagituukako Dipisa Mpeire yali omu kwabo n'agamba bwe bano olwandaba. Ne bayingira mu motoka yaffe ne batuvuga ne batutwala ku poliisi e Nakasongola. Ffenna ne batukulako emisango 34 ebintu byonna ngenda bikuwa era nakuli twakuwa fayiro zino w'ekitiibwa. Emisango 3 ezo nga bazawuzzaamu fayiro 2 naye Ambeire fesi nga n'agamba kambalageko balaga amaanyi obuyinza kyeki. Olwaleero luno amaanyi ga state mujja galaba. Ne mugamba nze kenyera mugamba naye mukulu bwe batyo bwe bakwatamu ensonga tombuulira. Twagenda ku poliisi ne tubeerawo ekiro kimu naye ekiro ekyo twasula ku ntujjo nga babakima babakozesa statement oyogera toyagala ojja kwogera mweyakutte emmundu simanyi mwasa abantu mwokyeza amayumba. Ne bawuzaamu fayiro 2 enkeera ne batwala ku kooti okusomera ku prison ne tusula ku prison omwezi mulamba nga tebatukkiriza dde okweyimirira mpaka era omukulu MP bwe yajja ne batuza mu kooti ne tweyimirirwa naye ku buli muntu eyalimu obukadde obu 3 okuva ku prison. Kyamazima ne kituyisa bubi nnyo ne tugamba kati baabyeganyi tebiriyo ate bino biki ne tubeera mu mbeera bwetenyigiriza naye ekyamazima nkugambye ng'ono mu bando ayine tiimo bamanyi okutuula wano ne bayiiya kabakozaako tukoleyo kaki ne beekolamu ekibinja ne bakolakola agasanga eyo ne bakubira poliisi anti abo babadde baabwe bajjirawo teri kulonzalonza era bwe bajja bamanyi ani atawanya gundi oyo yabatambuza era bakwata mu Afrika yeffe bananyini bibanja ne basiba wano wenjagalira okugambira ow'ekitiibwa mwe ekyamazima si bakozi babbi bubbi ate balina emitima emibi egitulukunya abantu. Wano omwavu talina wayinza kubeera mu kooti babeerayo be bamu. Bwe tugenda mu kooti osanga kikula akedde omulaba afuluma ofiisi ya state naye n'amazima ne bwe basoma omusango baba bakuwaabira tebaliiwo teryaze kutawanya buli nkya otoola ssente kukutawanya emyaka 2 tuzunga ne kooti teri kalamu. Juzi omulamuzi bakyusa oli eyaliwo ne baleeta omulala yatugambye nti bwe ndaba guno omusango sirabawo omusango naye kooti empa obuyinza okukyusaamu mu musango n'okuleeta abantu abapya abajulizi. Emyaka 2 bulijjo tomanyi kye tuwoza awo we tugambira. Kaakati obuzibu ennimiro basaawanga busaayi abantu bowulira mbu baawanga mu nnimiro gy'omuntu gy'awa wali sengenge bamenya bumenya ebyo byonna bimenya amateeka. Kakati neniike 5 bakugamba famire kati nga nze tata yasenga wano 78 nali sinazaalibwa nzaaliddwa kuno naye ekibanja kyendiko ekyamuzeeyi kiwera eka bo bagamba bapima 10 naye ku mpima yaabwe baali bazibu nnyo ziyinza okuba teziwera naye yafa n'atuleka abaana 14 naffe tulina amaka mu baana abo weewuunya kuyika 10 nga bwe bagamba ne bajja bansalirako eka 39 kubisaamu ku bantu 14 bagamba 5 14 ogateko nange nina famire ddala oba mwenkanya mwekyo bakugamba gavumenti neeritwala baalina siyasa nga batugamba wano bagenda kuzimbawo ekisaawe ky'ennyonyi wano disitulikiti ejjawo wali bagenda kuzimbawo somero wali bakubyewo rawunda tawuti ye sitole eyo
naye njagala okutegeeza Oweekitiibwa Minisita tetwalina mutima mubi era tetuli balwanyi nga bo bwe bakigamba. Oli omulokole kyenva nkugamba yayogedde bubi, naye ezo za famire. Naye mu bbo abanene abo osanga omuntu alina sikweya mailo naye ate bafunziriza nze afunye omukisa okuva wa pulezidenti era baagala bazitemeko. Batunda butunze baali tebagaba baleme kufera. Ate era bazinjako tusaba ebibanja byaffe tubikozesa kukola emirimu ebiri okusinga. Tulima, tulunda. Omwo mwe tujja akasente akasomesa abaana. Era ffenna nga famire tweyambisa okwo. Tusaba directive ya president yebeekola. Kuba bo bagamba simanyi sitting tenant sikitegeeza buli mutuuze yenna ali mu Nakasongola alina okufuna. Naye ekyewuunyisa ate si gye baakola. Abantu baabajjanga Nakaseke ekyankwanzi eyo Mubende kasita abanga alina ssente. Njagala okukulopera na kino ab'amagye wano batufuukidde ekizibu. Oyo yakamponinga emirundi ebiri ku ssimu ngenda kwebakirirawo kuba amasasi kiza mazima. Omunaku taabeerangako nakake. Ddala ffe tunaagendawo abanaku. Na wano njagala otegeerewo wano omunaku tawaaba musango. Era ku disitulikiti y'e Nakasongola bw'ogendayo n'ogezoogera ku Kyalubanga bwe toli wakuyambibwa bakulaba bulabi. Njagala okwogerako ku mukulu wa RDC katono nkoze bubi. Mu nsonga eno nakukubirako essimu n'onsuubiza ne kitakola. Ne nzija ku ofiisi yo n'ofuuka bize. N'oŋŋamba nina miitingi e Kampala ne nzikiriza. Twakagendako ku ofiisi ya RC5 ekyamazima teri buyambi osangawo kasibante tosuubira kalungi. Naye abalala bwe bajja abeevuga abo babaniriza sipiidi ne babakolako bwe bakugamba tuula wali olinde. Olwo oba nkoze bulungi. Natuuka okulaba ng'okwenjeera ku ziri ne mpandiika ebbalwa Oweekitiibwa yajja. Nzirina wano kopi. Nejjewuwo era ku Lwokulu ono nga nsaba obuyambi. Naye tetwayambibwa. Ke mazima mwe mukuumye entalo zino nagiweereza. Era ne bagirisiivinga yammwe kopi yokuwaka nambete yamu kopi. Ne bagirisiivinga nga ge mazima. FC5 narisiivinga ne kano kiyingi bonna ne mbasaavinga. Naye teri kyavaayo. Wavaayo juzi n'oweereza bbalwa ndowooza yeetutte n'emyezi gigenda mu 6. Waweereza kopi ng'olagira chairman wange Owero 63 atuuze ensonga. Naye nkubululira okula abadde ng'ajja wange ne mugamba mukama wange L63 yalina okuinterveninga. Naye L63 talina buyambi bwatuwadde mu nsonga ya Kyalubanga. Okulu yasembayo okujja wange ne mugamba genda Owero 63 olwo nga baakava mu nkiiko wuluka. Yaddayo mbu okulu yakomawo yaŋŋamba ekigambo kino. Mukalanzi yamugambye ye mu nsonga za Kyalubanga bamugyemu tajja zituuza. Olwo obulamu bwaffe muba mubutaddewa. Wakola naye tewakola. Wakoma mu kkubo. Watumaliriza. Kale ensonga bwe zityo akakiiko ebyo byonna bibaddewo ne banoonya akakiiko akanoonyereza ku nsobi. Olwo twekubye nnyo. Tugamba si batuufu bagamba batuufu ne bayimiriza. Oweekitiibwa Minisita Muruli Mukasa yeetaba mu nsonga eno ng'olwo tuvudde ku kooti ne ruling ne baziwa. Naye baajeema okuteeka mu nkola kooti bye yabalagira na guno ogwaka basengesa bantu. Ruling yiino wano we bagitutomera bagamba mwe twabasinga omusango bwe bagamba naye babawa ebigendererwako tebaabikola. Kati bwe twava eyo Muruli Mukasa n'atuyita ku barracks naliyo n'atusaba tutuulenga abantu abawamu tuteese tuleme kuddayo mu makooti natukkiriza Oweekitiibwa kati twalina plan ey'okukola apiiru. Naye bwe yatuyita ku barracks n'akakkanya pulaani yaffe n'agitta. Ne tugamba kale minisita bw'ayogera toddamu. Ne tukakkana ne basalawo ne baleeta akakiiko akanoonyereza ku nsobi ke bayita fact finding committee. Ne kakola omulimu ne kafuna byonna ne kavaayo ne report. Kati zike kugenda kwera mwaka ye teguweze. Ne batwala lipooti
tubuuzizza lipooti baatugamba be baanoonyereza tukyalikolako naye lipooti yaggwa naguno ogujja ogwakatejjanga batugamba bakyagikolako security committee ekyalina byekola. Olwaleero njagala kusaba owekitiibwa Honorable Kamba gwe security chairperson mu district otubuulire ebyava mu security committee tuve mu mbaga emazima kuba mumulese ebizibu wano singa simmwe ne muvaayo ne mwogera amazima bino tebyali baddewo. Lwaki mumanyi okubikkirira abakozi b'ebibi kyekibafuula nammwe ababbi bw'okweka omubbi nawe ofuuka muki mufudde kasibante ensonga mu district mubbi muzibu naye mukimanyi temwagala kumwogerako n'okumukwatako. Tubuulire ekyava mu fact finding committee kigwawa mwatufera oba ffe twabakuba. Njagala okumaliza otuvuunulira obulungi nti ddala ekituufu kye kino wamazima tukubagana empawa ono bwajja akivunula lwe ono bwajja akivunula lwe netulemu okufuna ekituufu. Njagala okitubuulire nga mmaliriza Nkulukamba ono abadde mulungi era mukulembeze mulungi naye obuzibu bwe ow'ekitiibwa oli mulungi mu kwogera tomuka wano bw'otuwulira sitole tulaba ng'oleyinze strategy bulungi nnyo era ensonga egenda kukola naye ekomaawo. Abaganda bange ab'ekikogo omanyi kye baliko kati bali mu maziga naye naliwo waliyo n'oliyinga strategy omuganda teyazzeeyo tabatandise batigani bajja nuwa waali wano ajja kugamba. Kale olwekyo njagala okusaba ebintu bino ow'ekitiibwa minisita ensonga nnyingi kuba nyinza okukeesa obudde. Ekisooka nsaba kuba ennyaanya bwe ziba mu kisero ne mubaamu envundu eyonoona zonna nkusaba abakulu wano waliwo abanoonyereza ku nsonga zino nga diso bagiso abo tebatuyambye bwe bubanga mulina obuyinza mututwalire ku bantu abo bandibadde babawo amawulire amatuufu naye tebakikoze. Diso wawane leero taliiwo nabadde nsuubira okubaawo mugambe ng'awulira diso mu muntu yambe waliwo diso diso taliwo be diso takoze mulimu mulungi yali badde awa information entuufu naye bwe babatuukamu babawa birala ekiri eno kirala. Nkusanyukidde boze ku ground nkakasojja agenda ne message entuufu. Abantu abo mutuyambe mubatwale naye bwe muzuula akatebe kabookeri edda wabakola bubi bebonoona pulezidenti era ekiri wano abantu batandise n'okugaana okulonda pulezidenti. Kimanyi akalulu kaffe ng'abaana Kasongola tekasobola kumulemesa kuyitamu naye wakiri kamumenyako ekiwawaati ekyo kisoboka era tujja kikola bwe mubanga temutereezezza gavumenti eno. Nze ndi chairman LC2 NRM candidate naye ebikolwa ebibi n'obwoyogera ne bavuuka bakugamba birala olwabo abantu bammwe abo n'ekizibu. Njagala okusaba ekirala abantu bano bonna obalaba eno ttiimu eyo yamupuleesingiddwa abantu bano era babaguza ebibanja naye message gye babawa babagamba temugezanga ne mwatula nti twatunda wabula mwogere ku mitwalo ebiri egya saveyingi ekyo bakibakuutira bakwata bano si bange bakwata ne bakwatira ddala n'akalolo ne bakanyweza abo nga bw'obalaba. Naye kyamazima bwe tunuulira ddala mu Buluuli bokka be bandibadde bakaaba bwe bavaawo ne bagamba tuwala n'amawanga. Ekyamazima mulimu Abanyarwanda n'Abanyankole tubeera nabo tebalina buzibu mbayite wano olabe ttiimu naye bano bokka be bajja eyo nga babajja mu bitundu ebyenjawulo bafiirako naye gwe weebuuze bwe baba bakuwa kyabwereere n'okisangamu obuzibu lwaki olemerako nga bakuwa kyabwereere tuwateekamu ssente lwaki totambula n'ogeragawo kanzire wano batereeze naye olemerako kapaani kundingiri kitegeeza waddemu ssente olemerako lwaki nga bakoze kyabwereere bwe badanga babalimba bagaba kyabwereere twala Honorable Ben yatuyambyeko mulimu batono nyinza n'okubakumenyera naye batufuukidde ekizibu balunda emmere naye saidi eri bajjudde bati
njagala okusaba obage ekiwandiika abantu abo batuviire bwe kuba kuddamu kutuuza tukole enteekateeka ennambulukufu balidda bwe balibanga bakolifayinga naye kati bakeewo bagende olutalo telujja kukoma ng'abantu abo bayingidde bwe tosobola kuba na kibanja n'enzijja n'ekitunda nga kikyo nze n'endya ssente gwe n'olusiivinga omutuuze okiwula otya w'ekitiibwa oyinza okikkiriza so entalo tezijja kuggwa bakkirize bwe baba baazirya mwe mugambe abantu abo baveemu olabe bano bwe batadduka emisinde mugezeeko mugambe mugambe mwabateekoke mutoba mukutereeze olabe abantu bano baba naabeerawo mugezeeko ekyo kyembasaba ab'ekitiibwa njagala okubasaba na kino tulina emisango mu kkooti w'ekitiibwa nawuli twakulopera ensonga eno ensonga etukubya obwavu tuli abantu bangi fero tezitambula poliisi ekola byayo ekyamazima fero zitutuuse ogendayo abakuvunaana tobalaba naye tebawa rulinga omusango oba musobola mubalagire basale omusango gutusinge tumanye nti tugenda ku kibonerezo obanga tegutusinga tumanye tuva mu kkooti lwaki batukandaliriza mu kkooti olw'ensonga ezitaliyo nsaba mutukole ekintu ekyo bulungi sango emijingirire wano gitutamye ate polisi y'e Nakasongola mwe yeyagalira ono musisi ono atuseewo oyo musisi oyo emisango gy'alina ku polisi tegimanyiddwa bungi naye ono alina emikwano gye mingi bwe bakwata ku musisi afiirawo era kigula mikwano gyabwe nnyo kubanga bwe bamala okukuyiyayiya akasente mu ngeri y'okuferafera abantu nabo balyako teri feire woolisiba musisi ne bamusiba ekyo tekiriyo ne bwokola otya n'ekiro bamuta atumbi budde poliisi ekola omulimu ogwo gwe saawa entuufu ez'okuta abasibe mmeka bamutako ono saawa 2 ku musango gw'omukyalo ono yabba ente wano ne bamutwala fero ne bagibuzaawo naye rifarensi tuzirina tosobola ginoonya n'ogimanya yakuba omusajja bamutega mu kkubo ne bamukuba ne bamukako ne ssente fero baali bagibuziza okugikwekula ow'ekitiibwa kubadde kulya na kukomba sowaani byebiri Nakasongola wano mwatuyamba ampeire naye waliwo ekizibu osi station naye mumutuyambe kizibu nnyo kizibu so njagala mutuweereze ku bantu akakiiko akanoonyereza ku buli bw'enguzi kanoonyereze ku Nakasongola kati nno tulaba Kyalubanga naye eri endala nazo ziri bubi koge mazima twali pulezidenti yakyalese okusomero wano bwe yadde okugaba ekintu kino amazima abatusera ne bagamba nti bakola renovation ku ssomero naye genda yoolabe waliyo akapya so nsaba abantu abo bajje banoonyereze ku bakozi bammwe abo banunguse mu nkola zaabwe n'olw'ensonga eyo njagala okusaba bw'oddayo e Kampala suubira bino kuba batudde omanyi oba bakwogerako naawe oba n'ombega ombega abakaaba mubega batudde tiimu yaabwe ne bagamba honorable minister n'avaawo bwati tugenda kwesootinga n'abo abantu baabwe bakoleeyo ebyabwe bekube oluvannyuma bagambe olaba minisita yakumye omuliro ng'ako akapapula bw'okalaba ekyo bakiseetinze tokyewuunya ng'okiraba ate bagezi bwe bamala okikola banga okuripootinga ow'omukulu ono n'abawuliza bulungi nnyo bakansala bange bwe bali wano babirabyeko nnyo tebalina kye bayinza kuwuliriza njagala nkome ebigambo nina bingi naye mukkiriza nkome wano kubanga sitole y'Ekyalubanga nnene tulina tiimu nnene nnyo okwogera naye ekyamazima tebatukoze bulungi abakulembeze be twerondera n'abamwe be mutuwa bonna bali tulubeeri olondamu bulonzi alimu empeke ge mazima naye kibi nnyo okutukaabya amaziga ng'ettaka baatuwa mu mirembe kano njagala mukakole ekiwandiiko ekyo mukitunnyonnyole mwebala okumpuliriza